nti ani mutuufu era ngenda kuyimirira mbagambe nti Ssuuna yadde simwagala ng'omuntu kubanga nze alina ebintu byakola nenewunya naye Ssuuna mutuufu. For the good of the music industry, let's follow the law. Let us allow the law to protect every Uganda. Olwokuba bannamawulire basobola okukwatagana ne mwekwata akakundi okuba omuntu tekitegeeza nti muli batuufu. Mukimanyi bulungi nti Ssuuna yayimuka n'akaaba amaziga gonna. Saalabayo munnamawulire ableminga oba ne Ujja. Saalabako Ujja ng'ewandiikira case ng'emugamba okutoninga down. Tewaliwo muntu Uganda yavaayo kusapootinga ani Ssuuna. Ssuuna yakaaba amaziga okumala wiiki. Ayina abaana muntu mukulu. Neraba omwana wo akulaba otiirika amaziga. Bannaye abamawulire batutuusaayo. Naye bebe kulu banvumidde ebbanga. Osanga nze nina amaanyi. Oke mu mutima. Naye Ssuuna tagakola ki? Tagalina. Kaakati bw'ovaawo n'ogamba nti kaakati bw'oba otegedde then mutuule ku mmeeza musonyiwagane. Naye nga mutegedde ensobi weekola ki? Weeri. Si kumufoosinga nti tubatwala mukomera tubatwala mukomera. Keizi mukwano gwange. Naye Keizi asiba avuma bebe kulira muwoninga ne ku TV nga mulaba. Ijuli Isma oyo nze mubuulirira saabina oyo badde wange nambeera. Naye siyinza kubakkiriza kugenda mu maaso nakukola bikyamu. Amanya gano ge tuzimba tugazimbira time nnene nnyo, tuteekamu ssente nnene nnyo. Abamu abayimbi mugamba baagwa n'oggwa ng'erinnya lyasigazaawo limuwa school fees ez'abaana n'emmere y'awaka. Kati gwoze oziikira ddala ki akanya akatono aka Ssuuna akakoze eki akasigaddewo. Musajja yeeyiya munnayuganda. Abannayuganda tulina okulekerawo okwagala okudistroyinganga Uganda ne bannayuganda. Tufokasinge mu kupromotinga Uganda ne bannayuganda ng'Abanigeria bwe bakikola. Tulisanga presi ya Nigeria ng'ekubagana n'abayimbi ba Nigeria. Abaana okitegedde. So ku nsonga eyo nze ndowooza tukkirize ensobi we yabadde then tugambe titusonyiwagane ffenna tuyize. Njagala nnyo Ssuuna waali kati otegeere Ssuuna nti ofunye ky'obadde okola ki ky'oyagala. Naffe mu industry tuli basanyufu nti neyo step ekoze eki eze osanga bannamawulire tudde namwe munaavaayo ne mugaba waayi naffe tuyize. Kaakati osigaliza ki? Osigaliza muyimbi gw'okutte ku kifaananyi ng'alwana nga yeeyisa bubi ng'ayogera ebigambo ebikyamu akola ebintu ebyekisiru mukwate katamba. Ogende ku TV okole shoyo naye ne tulema kubeerawo abantu ne babawo emitwalo 5 10 okwonoona erinnya ly'omuntu eri obuwanana bw'ensimbi.